Mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako. Olwaleero njagadde mbalaga ensimba gy'osimbamu ensujju eyo. Ensujju eyo olina ogisimba mu nsimba eyo entuufu, naddala ensujju gy'ojja okukozesa ate ng'eddagala. Ensujju eyo eriko eddagala bulungi nnyo. Vidiyo ezo ngenze nziteekayo ku Kyayiti, naye ensujju gy'ojja okukozesa ku nsonga ezo ku nkozesa ey'enjawulo osaanidde omanye ensimba gy'olina ogisimbamu. Ng'ekisookera ddala ensujju eyo bw'obeera ogisimba osaanidde ogisimbe obudde obw'ekawungeezi, naddala ng'enjuba ng'egudde. Ensujju eyo gisimbe ku budde obwo. Ekirala weebeera ekuze ng'omukyala ali mu nsonga toteekeddwa giyitamu oba toteekeddwa kugibuuka n'okuba kugirima. Singa muba mugenda kugirima kuggyamu omuddo ogwo, ng'omukyala ali mu nsonga beera ng'ogyesonyiwa, togiyitamu, kwegamba togibuuka. Si kirungi kubeera ng'ogibuuka ng'omukyala ng'oli mu nsonga. Ebintu ebyo bibiri mubeere nga mubyetegereze. Bwe kityo bwe kiri. Kambe WhatsApp namba yange osobola okumbuuza, nja kwongera okukunnyonnyola ku vidiyo eyo. WhatsApp namba yange eri 0778734 yeeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako. Mubeere bulungi, mweraba.